Webale nnyo kubanga okyali nange Omunnyo live kino kitundu kya kubiri na Bwire Fede nkyali ne Rosette Kalungi tukutwala mu maaso. Ekitundu kino tugenda kukitandika n'ensonga eza paaka enkadde. Abantu abamu batandika n'okulowooza nti ekigendererwa eky'okuddaabiriza ekifo kino kirala so si taxi kukoleramu. Kakati ku nsonga eyo yennyini bakansala batolotooma bagamba nti baagala olukiiko lutuule mbagirawo ekitongole ekya KCCA kibannyonnyole lwaki okutuusa kati tennaba kubanga eggulwawo. Yamyuka omwogezi w'ekitongole kya KCCA Robert Kalumba agamba nti balinze kutereeza nsonga ya bukulembeze olwo balyoke bakkirize abataxi okukakkalabya bakansala kye bagamba nti ensonga eyo nnafu nnyo okubanga gye babawa. Oluvannyuma lwa paaka enkadde okugaana okuggulibwawo bakansala baagala olukiiko lwa KCCA okuyitibwa bunnambiro bekkaanya ensonga eno. Bakansala n'okutuusa kati bakyewuunya ekiremesezza paaka eno okuggulwawo nga baagala olukiiko lwabwe luyitibwe mbagirawo okusalawo eggoye ku nsonga eno. Nja okutegeeza bannayuganda nti ebintu bye tukola twabisalawo mu kanso yaffe yasembayo omwezi oguwedde ne tugamba nga 2 buno omwezi tugenda batugulawo paaka. Olw'ensonga kirina okutegeerwa nti obusonga butono nnyo ate obusonga buli personal. Oli atula mu ofisi ye naku esimu n'agamba paaka temugenda kugigulawo nga tekiri mu mateeka. Naye nga ennaku sense resolution twagikola ate nga tuli mu mateeka paaka yaggwa dda. 2 naye nga nkulu nnyo. Era tumaze okutegeeza speaker era tusayininga ekiwandiiko okulaba nga speaker wa kanso awatali nsonga yonna gye yeekwasa okuyita olukiiko olukulu olwa kanso okulaba nti twogera ku nsonga z'Abannakampala. Bano bategeezezza nti tebayinza kulaba abantu baabwe nga babonaabona ng'ate paaka eri awo kyangaala. Abandi bagamba nti KCCA paaka yagizimbira balala so si ba takisi. Ffe twajja kukolera abantu ba bulijjo. Nkitegeddeko nti poliisi njagala okubalabula. Nkitegeddeko mulimu kukozesebwa mwagala kuddamu kukwata bakansala baffe. Ffe omulimu gwaffe kudemandinga services. Tukoyo okulaba nga abantu abatalina we bali mu kubba abantu ba taxi ku streets muli mu kwegaggawaza. Nti paaka yadde mwinamu ebyapa byammwe naye tekigenda kutukyusa ndowooza zaffe kulwanirira abantu. Buli alina ekyapa mu paaka awo ajja akyanjule mu bantu nti ze bannaye wano wange. Naye temugenda kukozesa bitongole bya kwerinda n'abantu basekinoomu. Bagumu nti ensonga eno tugenda gigusa bonna abajezi abagiriko nti bagamba nti nze nyinawo wano kapaati nyinawo kapaati tetumanyiiyo mulala okugjako baduleva ne bakondakita betulina okukwasa paaka. Bano era baagala olukiiko lulagire ab'ebitongole by'ebyokwerinda abamaamidde obutale bwa KCCA bibwamuke kuba KCCA erina abasirikale baayo abayinza okukola omulimu guno. Yatugamba basasula bills z'amasannyalaze, basasula ez'amazzi, basasula n'essente za kabinju. Naye bali abantu abaliyo the interim committee etabangako naye musuubuzi yenna tebangako basuubuzi bennyini oba tuko bajjako ssente abajjako ssente agana okusasula ssente amalina omuwa suspension ya myezi ng'esatu. Kampala erina aba enforcement betulina wano tunako obuyinza. N'ekikwewuunyisa nti obutale bwonna obusinga butandise okuteekebwamu abasirikale aba military. Yamyuka omwogezi w'ekitongole ki KCCA Robert Kalumba agamba nti kabamale okutereeza obukulembeze wa taxi olwo balowooze ku kuggulawo paaka eno kyokka n'anenya abalowooza nti paaka yagabanyizibwa. Olugendo lw'okuggula paaka enkadde lufuuse gannyana kubanga ekitongole ki KCCA kyekwasa kutereeza bukulembeze ng'ate obubaddewo gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yabuyimirizza. Bya Sali Hakim, Salt TV, Omunnyo.